ngozirira kati omukazi namukwano gwange yajja namusiima nnyo kati olulalo kubanga yamusibuzanga ssente yamuwa emitwalo aganga agenda kati wali wayisa akabanga kamyezi nga 6 nali ndi awo ng'oli agguse ndowooza baakwatagana yamugamba okola ki ne mukazi wange okola ki ne mukazi wange n'amufulumya ekiro eky'amatumbi so abakyala bali abali mufumba babonaabona nze nabonaabona emyaka 3 mu ddya naye bye nalaba temunnabiraba teri kintu doli nekyasoza okuba ekizibu mu bufumbo omusajja kuba kola ng'ekintu kyonna naye teri kintu kikaluba mu bufumbo nga kufosinga sex naddala ffe abasajja nze mukazi yankubanga amaze okunvuma ate ng'ayagala twegatte ate ng'ayagala amale jjukira ndebeera nti nakuyisaamu oluyodde kazannyo ka bwongo toli prepared era nakwatanga ekikoba n'ekizinga emirundi ng'enda n'ekimupakira bwenti kwejjako kama bwayamba buliro ne gukwatirako eyo naye wabonaabonera mu bufumbo omusajja munna onzijukiza omukazi naye nawume mutaagala kukola nawume byonna biwankolera mu kabalagala naye nakyo wavaayo nakyo namala emyaka kyenavaayo nakyo yali yangulira akapoti emiliyoni 3.5 ate nako endagaano yazinnyima akapoti nate nokazimbako ekintu kuba sikyamulaba naye kekalinga keyampa naye nga nze nankoze mpeddewo ayagala obwebindu ayagala obubwa mu kabuzi gw'omanya omukazi ayagala obubwa mu kabuzi nga talina kyakuwadde bannanga abakazi temuddeyo ne mugamba nti mulina kye mulabye embufumbo omusajja aba akyakuboggolera simanya akomawo leeti simanya fizi w'abaana tajjira mu budde tobeera na pulesa fizi w'abaana sigwa omusasula nedi master akimanya oli mukazi tolina kyeyombekedde naye omusajja akuforcinga okwegatta naye omusajja akukubira mu bantu osaba bw'obanga n'omusajja nga akkubira mu kisenge weeyise engalo mu maaso fetwa amazzi g'ennyama olwirwe nakubibwa ku mazzi g'ennyama mu bantu awo n'enswala n'enswaluka n'ensawo bwenti n'enzirayo eka bulungi nnyo nga nina okukwata amatooke ku ssaawa 9 nga teekeko enva kuba twali tuzibugumiza ate omusabe A deal is a deal, but this one is bigger. Enjoy up to 50% off on AliExpress with your Airtel Money Global Pay card. Spend $100 and get $50 off. Spend $50 and get $20 off. Even at $15, you get $5 off. The more you shop, the more you save. Discounts are valid for a limited time only. Activate, load, transact now. Airtel Money. Instant, secure, borderless. Have you ever realized that there is a breast without nipple? But without a nipple. All right, hi lovelies, welcome to Love Life. Ndine bakojja bali betaaga introduction wentaka ko bakojja batandikoseka nga temana banakwogera ne abantu kojjageze kuli yayogedde ebintu ne beewuunya ne bagamba kujja abantegera abatunzi b'eddagala lya habo n'okutava ku masimu kale ogamba otya abani kojja beewuunyiza nti bulijjo olinamu ebigambo by'amagezi abantu baleka ate kutumanyiira nnyo abani tayawe mudde yayogedde bituba ng'ali ku ne tugamba abaffe naye tetuwemula tuba tusomesa abantu njagala bawula ebintu bino bibiri abantu bawula ebintu omuntu okuyimirira mu kifo eky'olukala awali abantu awali abaana n'atandika okwogera olinga kino oba okubeera ku TikTok live nga bw'avuma abantu abawemula naye omuntu okumugamba nti omwami bamuyimbira bwe bati omuntu okumugamba nti omukyala akyalira ku nsiko omuntu okumugamba nti omukyala akozesa bigambo bino ate nga abikugamba ndi kojja kati mbampe muddeki tewali seeka agenda kuyimirira mimbali ku Juma agambe nti bakuba bwe bati akakyabali tewali pastor agenda kuyimirira ku kituuti mu Sunday service oba father agambe nti style ya kabuzi bweti weewomesa ebintu omuntu ateekeddwa okubikugamba alina kuba kojja ng'abyogerera mu kifo ekituufu eri abantu abatuufu oli kasaala bakojja batabisobola nga nekya kye twebuuza ani addira abantu abaana abatanneetuuka okubawa essimu okulaba ebintu ebifaanana bwe bityo kubanga
omuntu asaanidde okubeera n'essimu ng'atuuse emyaka egibeera n'essimu. Kyemmanyi nti omuntu atuuse okuba n'essimu aba atuuse okukola ebintu eby'ekikulu. Myaka 18 18 and above tusomesezza abantu mu maka gaabwe. Nze gwe nasooka okwegatta sijja kulimba nimolo yambula era nenkaaba neŋŋamba nkoze ntya bannange sigenda kuzaala wajika twakubanga eryo ddiba eryo jjukira eddiba eryo nga weefunyiza kuli buuti nyigiriza kati era omuwala yamala genda nenkaaba nenga sigenda kuzaala bannange akasolo kambuze munnange mukwano gwange era yansomesa naŋŋamba nti wapapye bintu bingi benja okunyumiza nga tuvudde mu kamera engeri gye nakazuula naye singa saafuna oli nakati singa sirina mwana singa era ndi ku ddiba so abantu bali eyo talina senga tayinaani nga talina ayinza mubuulirira n'olaba omukyala n'akaaba amaziga n'omubuuza okaabira ki kubanga mulimu ffe ebintu bye tulaba ku baana ab'obuwala ne weesittala n'ogamba omwana ono alabika obulungi ng'olaba akabiri ke kalungi fesi ye nnungi lwaki ebyo birungi kuba alaba abalabika obulungi mwe badolini oli nalaba akaviiri nalaba kkalayo nagamba kanwane embeere nga bwe nti naye ekifo kiri takiraba tafuna meseji ntuufu kati omwana agenda okugyamu engoye bambi ng'alinga ekirevu tujja kubakwata bano bakiraya nti ab'okumenya ate era nenkugamba kati olaba dolini nze nakola okunoonyereza n'enkizuula nti abavubuka ffenna omulundi gwe twasooka okwegatta ate abakazi be twali tugenda okwegatta nabo be baatuyigiriza wadde nga baali ba myaka gyaffe buli muvubuka yenna nga gwe mulindi gwe ogusoose okwegatta omuwala gwabeera naye ate ye aba tabitya tetumanyi abawala bo baba bekola nze nagenda twalina mu kiki mu kizimbe kitannaggwa ekyessomero eyo ery'omu kyalo twali tugenzeyo mu holiday omuwala yennyini nga yaneesikira essaati tunoonyenoonya awali akazikiza ekitegeera tugenda okutuukayo nze nga simanyi kyakukola nensooka mbutaabutana baatugamba omwana ayita mu kkundi baatugamba biki nga sirina kyemmanyi omuwala yennyini yaŋŋamba nti ekkubo liirino yita wano nga sirina kyemmanyi ngenda okuwulira nyingira ekkubo sonseka netandikirawo nga nze nangalangatana kati abaana beetaaga okubuulirira otherwise gwagaana okubuulirira omwana wo ojja musanga ng'ayise ku kyemmanju nga yalowooza wewateekeddwa okuyitwa kati ng'omuzadde tuula wansi oyogere n'omwana wo omugambe abedda basenga abaana babakubangako mirawo ku mabere basenga babateekewo ekizibu kye tulina kati ensangi zino z'entalo za famire zitakoma senga ali mu ntalo ne taata okyegeera n'abaana bennyini ate ne bazingizaamu abaana oluusi ensonga za butakataka kati ekyamazima maama oba taata tajja bulira mwana we ensonga za kisenge naye abaana lwaki ab'obuwala bafunye embuto ne siriimu kubanga taata talina bwagamba mwana we nti wegendereza abasajja bannange olabanga ekintu ekyo ekitono natekigambika mwana mbegendereze ntya nanti kati omwana gwogamba ekintu ekyo nti wegendereza abasajja agenda kubuuza ab'ennaku zino mbegendereze ntya taata otegeeza ki naye senga amugamba nti senga weetaba mu kutombagana ne bakutuusaako obuzibu n'ofuna olubuto future yokoze eki siriimu gyali eratta abasajja bebaka nabo ono n'oli senga n'amuwa n'ekyokulabirako omwana wa gundi omulabu w'akasozi oyo gwe twaziika jjuuzi gundi oyo omulabu abonabona n'obwana obwo obusatu obuli awo kukeera basajja kakati olw'okuba tewakyali basenga baweddewo pulatifomu zino ze tusigazza era tugamba abantu oyina famire mutuyite tubuulirire abaana bammwe abaana tubagambe direct abaana bali masomero masturbation zibakoseza tebagenda kuzaala ekiro kino kyogerako dda ne mbagamba headmaster oba abakulira amasomero muteekewo embeera y'emisomo ku baana abo abakuliridde mutuyite abaana tubalage nti okwemazisa kibi kubanga obulagajjavu mubuyina ku masomero bungi nandiyagadde nti akulira dom waliwo erinnya ne batumuyitaawo eddala walinya ne bamuyita oyo alabirira abaana mu kisulo wadde ni omusajja metron oyo ku masomero bafuna sente ntono ate nga be balina omulimu ogw'enkizo abaana be bayisaamu 20,000 ne batoloka ne bagenda mu biduula metron abo balaba ebintu bingi ebikosa obulamu bw'abaana ne babisirikira olw'obusente buno bwe basibuza ki abaana kitandiyagadde nti metron aleme kubeera omu ku ssomero babeere ku dyute si kukwata mukazi kumuteekaawo nti ye metroni
Ochegerera Metro nyabera kusomero nga ina abaana 30 bajjako omutwalo buli wiki. Ono bwabera ko lyakole ki? Ebifeebye byenkuzo bireko ba Metro tusomesa abaana masturbation. Abaana beekubye obusabuni mu masomero ebitundu byabe byekyama biweddewo tebagenda kuzaala. Kati taata bw'oba omwana akomyewo akoba maama. Omwana yetaaga information yekwata ku masturbation. Oli mugagga okola birthday zaabo kaddaana bisente mmeka kiki ekigaana okuyita kojja kabaaya oba abani kojja omuweeyo amafuta obaga mitwalo 10 ayogereko n'abaana bo ajjenga anko waabwe munyumye muli emmere muwayeemu amanya abantu batutya omuntu bwakulaba mu kamera akutya agamba ngenda kwogera ntya n'oyo fe tuli bantu nga mmwe tuli bantu ba bulijjo mpito oba yita abani kojja tunywemu kamere n'abaana nga anko waabwe kuba abaana tebakimanyi nti nze kojja kabaaya abaana bamanyi nga anko waabwe kuba tebalina simu nze nja kubazza ebbali mbateeke wali njogere nabo ate bamanyi ndi anko waabwe tebamanyi nti ndi kojja abaana nedda mbabuulira ebintu ebibajjamu okuwulira kankubuulire manipolokwi omubuulire omwana wooli omuto atanaweza myaka 15 nedda kati tokimanyi nti babagatta empeta tebakkiriza kabuzi tekikkirizibwa nga bamaze okubagatta ne baba bawooyi kasita era bababuulira ono abasomesa bafaazo bayimaamu mwewala akabuzi kubanga ekyo kikolwa kya bwenzi nga bamaze okubagatta naye boogera ekintu ekyo kubanga kiri mu myaka egina owulira ekyo abani kojja siyinza gamba baana manipolokwi oba ne baga nti sayire ey'obwebindu eri bweti bali mu myaka mito kankuwa ekyokulabirako ekirala abani kojja nzo omwana w'emyaka 10 manyi kyetaaga owulira yetaaga okumugamba obubbi kibi okukwata mu nva kibi okuwa sente z'ebitabo n'obitunda kikyamu okuvuma abantu kibi okubeera mbi gurupu taata obi yakugana kibi abaana ne bamanyamanya ebintu ebyo neziya baseniyafo ne bapakeji yaabwe bw'owanduka mu ssomero future ogisse bw'otandika enjaga future ogisse togwa mu mukwano boyfriend gw'oli naye mukyama agenda kuttira future oluvannyuma n'okukola olubuto essuubi ly'ensi liri mu ggwe bakadde bwe bakwesize bawaayo sente okyuse obulamu bwabwe togenda mu biduula kino totoloka siri mwatta information eyo abaana tebagirina b'amasomero n'omukulu oyo ayogereko naye nga b'amasomero mukodese bakojja ffe tetuli bawemuzi tetuli bawemuzi kubanga tuli bazadde tuyina n'abaana abaana basenior 6 senior 4 abaana abatudde P7 abaana mutuyite tuogere nabo tumanyi bye tulina okwogera nabo ebijja mu myaka gyabwe okuwulira ng'abaana abo otherwise ensi agenda kusaba ntera okulaba ng'olina omwana ku social media teeka n'okuwulabye wano katabanika si kweja emyaka naye nze ndowooza buli myaka gy'abaana gibaako ebiteekeddwa babulirirwako omwana wange bw'aba wa myaka 6-7 sobola kumusomesa byakusika ebeera information ntuufu gyempadde emyaka emikyamu tuli ffenna emyaka egira wabaawo by'ogibuulirira kati mabegakaawo waliwo ka vidiyo akanyizizza ennyo ak'omusajja eyabadde atigaatiga omwana ng'atuuzizza akaana ka myaka nga 7 ku kisambi ng'akakwasizza essimu bw'akaweweeterera ne muffe abantu abakulu mulimu abalina emitima emibi era nze bwe nalabye akaana ako obwongo bwange bwaddukidde kawala kange akato ne ŋŋamba nti ne muffe abantu abakulu mulimu ensolima ze twetaaga okutaasa abaana baffe kali ngenda kuwa ekyokulabirako nze yanjigiriza okuba akasabbuuni yali Wadeni era atukuuma mu kisulo anti yasulanga mu ddoomu ekitegeera Wadeni ategeeza ki Wadeni ye muntu alabirira abaana abalinzi twali mu primary nalina emyaka 11 nga nyingira kya 7 kumbe Wadeni asula eri ku nsonda kati nze bwe nayingira bwe nti nenzija nga nsooba nensoga akatanda kange nga mayite muli muntu kuba nali mulwadde ngenda okulingizaako bwe nti nga Wadeni anyeenya omukono nenga nensoba mpola mpola nengere ngenda okulaba Wadeni afuka obuugi kati bamuteekamu kulabirira baana naye ebintu byakolera mu baana byennyini ate byonoona baana mulina abantu bangi nnyo be mwesigisizza abaana bammwe sooka weetegereza omuntu gw'okwata omwana wo okitegeera mwana ali ludda wa muwala waagenda najja ku stage ya boda wookolera nga bamugobye fiizi
abaya akatuuka ku stage n'akubuuza suyeta no taata n'abuuza ne ku mikwano gy'abaliwo kubanga emyaka gya kitaawe aba avaawo ng'agenda mukwano gwo n'amutunuulira akabina okitegeera kati ne mu bantu abakulu mulimu abantu abakulu abakola ebintu ebitaliimu ki ebitaliimu nsa omwana mutuuze omugambe kino kiri bwe kiti kubanga mbabuulire abaana bammwe abo tebava mu inbox zaffe omwana najja ayogera nawe n'agamba kojja pulling oil wammeka n'omuganda engo nakugamba 15 siniyatu n'omugamba gwe tosobola kubaako na muntu gw'oyogera naye n'agamba nti nedda ayagala kutereeza mulimo gwe kituufu naye omulimo ogwo abulamu emyaka egigukola kubanga abaana bali insecure balina emyaka 15 gye batambulira ebigambo babiwulira ebyokukyalira ensiko gwe maama we tomuwabudde kubimunyumiza mukazi wattu olw'okuba afunye essimu ku myaka emito n'anoonya kojja nze sitera kukkiriza baana kunnoonya ba myaka 15 16 ogenda okulaba ng'akyagala bw'oba tomuyambye agenda wa kabaaya bw'anaamugana nti okyali mwana muto ajja kunoonya kojja omulala ate abantu baagala ssente olwaleero nze nina abazadde beŋŋamba oli yavaayo n'agamba abaana baffe tebannatuuka myaka gyesalirawo mubakyazisa mutya ensiko ku myaka 15 16 ne mugamba omwana oyo kakasa otya oba ali kusonyiwa bw'aliraba nga tewamuteekateeka ng'alina emyaka 24 takyasobola byekolako yo olimubuulira otya bangi era boogenda nabo ng'obuntu bwakonna nga tebukyavaayo kati wano nga tannaba kutuuka kweteekateeka nze nawuliranga maama wange ateekateeka muto wange nga ndi mu ddiiro wano mwabeeranga wafunda twabeeranga wafunda nnyo yali mukyala muteteeka nga yakkola ekigambo twabeeranga wafunda nga bumanye embeera y'obwavu nga mukula ngenda okuwulira amaziga agava mu kisenge ne nga maama akubiranga ki mwannyinaze mukulu wange ate ansingako yeyanga nti ebyo bireke tojja bisobola mwannyinaze anzirako lwe yasooka okugenda mu periods yasooka kujja wange maama yali atulese waka ng'agenze kukola nga nze nina emyaka 15 ngako ka myaka 12 nekajja kaŋŋamba ndabika nfunye obukosefu kati nze nali nkasingako okutegeera nenkola ki nenkitegeera nenfunaawo ennusu 3 nengenda ku ssimu ey'okusasulira nenkubira maama nti ono afunye embeera bweti ne bweti maama n'asazaamu byali akola wano mu kalituusi n'afuna kabboda n'akomawo awaka omwana yamusanga akaaba ng'alowooza afunye ebiwundu oba obukosefu kakati abaana bamwe mukweka ebintu ebimu kituufu tukweka abaana ebintu ebimu naye abaana abamu tuba exposing ku bintu ebigenda obatuukako oba twagala oba tetwagala oba oyagala oba toyagala omwana omulenzi agenda kumera enviiri wonna we zigenda okumera oba oyagala oba toyagala omwana omuwala agenda kugenda muki mu kasanvu oba oyagala oba toyagala omwana buli lwasuna amabeere takoma kusuna amabeere kokka kiri kibeera nakyo ne homuzize zitandika okubanja gw'okozesa bukambwe kenkulaba n'omulenzi gundi kenkulaba ku munaana ogw'ekiro enkuba ng'etonnya omwana we afuna obwagazi neyezinga nga question mark kati buvunaanyizibwa bwa buli muzadde okutuukirira omwana we direct n'amugamba kino na kino kigenda kutuukako bwe kiti kino na kino kigenda kutuukako bwe kiti naye okyetangiranga bw'oti awo tujja kuyamba abaana baffe basobole okukula nga balimu omulamwa tuli wano mu Uganda naye ebitundu 9 ku buli 10 abaana tebalina mbuzi ku myaka 15 baana bato yes bana wenze neo abamu ndooza bavuga gaali mbuzi ne zibavaako simanyi gye ziraga naye nga twatandise kunoonya gwe njagala ogende wakaawo mu mambuka eyo balina engeri gye bakaberamu omuwala alina embuzi ne bamwawula kwatalina bakwata enkoko ne bagizirisa kati buli muzadde n'agamba omwana we buuka enkoko eyo bw'ogibuuka nga olina embuzi egenda kuzuukuka enkoko basooka gikuba kalifomu basooka kyonna kye bagikola balina eddagala lingi abantu b'omwambuka batta enkoko ne bagisuulaawo n'ezirika nga buli omu alina ogibuuka buli alina embuzi ezuukuka buli alina embuzi ezuukuka bw'ogibuuka nga tolina ng'esigalawo zaakafa enkoko omutwalo mulamba mu myezi 2 egisembye emabega tebalina ku myaka emitono dolini omwana omukuba naye tomubuulira lwaki omukuba obadde naani oyo ova luddawa abaana mubawa ssente eziri excess zibatasaanidde kuba nazo ku masomero mwana wa mugagga nedda mu nsi teriyo mwana wa mugagga mu nsi omwana alina kusigala nga mwana obugagga bubeera kuggwa akuze kubanga tosobola kulaga bya bugagga ku muntu akyali muto okitegeera obugagga bukulembeze obukulembeze obulimu kati bw'okwata omwana alina okuwa
okutwala emitwalo 4 ku ssomero omuwadde emitwalo 3 omuwadde obugagga ku myaka 10 kati ku myaka 10 agenda managing atya sente ezo zigenda kumutuma okubeera n'emikwano emikyamu bamuleetere emisokoto gy'enjaga ku ssomero gigenda kumutuma okwegadanga nga tanneetuuka kubanga omwana alina emitwalo 3 wa P6 wa senior 1 kitegeeza agenda kukozesa sikaali agenda kukozesa ani yenna bafulume essomero bakomewo nakugambe mabega nti amasomero agasinga goonoonese tebakyatulagaliza tusintuufu z'abaana kubanga batya okubajjako abaana nti wakolanga omusango ku ssomero ne bakutuma omuzadde ne bagamba bw'otajja naye todda kubanga ffe abamu twakolanga ebintu ebitasaana twakolanga ebintu nze njukira nina omusango gwe nakola gwali munene wagwe gwanjja mu ssomero twali master yajja n'abeera mu ddirisa manyi ba master bedda sibe bakakati bannange omusomesa wedda battalion ya military abantu gaana okusanga omusomesa wedda mukubo ng'ate tolina na musango nno oluusi bakutadde mudda waka naye okusanga omusomesa nti ye master katalemu awuuli obanga asanze aba military oba bakifeesi twalina omusajja director wa ssomero yatusangako ku mukolo ku kyalo kati n'agenda aparking emmotoka ye ku kkubo nga wali n'atutunulira bw'ati nga tulina kubeera mu kisulo omukolo gwonna ne gukyankalana nkunyumiza emboozi waliwo omukazi bamuyitanga Tereza yaliwo eyo waffe kati ng'alina muzzukulu we tusoma naye muzzukulu we yali myaka nga twali mu P1B nzijukira muzzukulu yali myaka nga 8 ku 9 mu P1B naye nga ffe yabakwata empola P1B eyo mwe twabanga tudde mu waliwo B edda walingawo P1B P1A nodda mu P2 kati omusajja kati oyo omusajja yalina bbaawe naye nga bbaawe omusajja yali mupakasi kati nga bbaawe bw'akola n'afuna ssente yagulanga enva awaka ennyama oba ebyennyanja naye bwe yabireetanga omukazi yamwebazanga ng'ayagala mwebaze munneebaze ey'ekikulu kati tuli mu kibiina n'atunyumiza kati omwana yali awulira ekiro kandi omukazi agamba taata Gosima gikulemu sekabujeje nali entura mpikapika ngipike bomba goroza sinumwa kakati emboozi ekwata akati ku desike emboozi ekwata akati ku desike so master yali mukambwe ng'ajja mu ddirisa n'alaba buli abadde ayogera bw'ati bwe yayingiranga ng'agamba nti buli amanyi nti obadde oyogera dda maaso naye bwe nkujjayo nga tovuddeeyo ogenda kudda onyumize ku jjajjaawo ti jjajja bampadde akacaayi ku ssomero ng'akanga naye obadde toyogera ovaayo nze lumu navaayo nga mbadde essoga nti gwe nakulabidde toyogera otidde buti yali mukambwe nnyo kaakati omusajja agamba desike eyo yonna yabasebgono nsuga mujje maaso mubadde musekaki ngolaba omuvubuka bali bamuyita Alan obadde bali obanyumiza ki nda maaso abadde sena kye mbanyumiza n'atumya omanyi n'atumya faalu enzo gundi ebbanda kalitunsi omwana yanonanga emigo gya kalitunsi baamutumanga nti namugerwa geno ndeetera ebikola bajja kwogera ekitufu ne mukankana muti kakati baleeta embooko zijja atandika okkuba omwana kyabasaka nkubulira amazima nti kiki bane bagamba jjajja yakaabye ekiro nti yakaabye atya taata Gosima gikulemu ompikapika ng'epika boboroza sinumwa sikabujeje ali ekula nabwa sereka gwe jangu tutudde kati ono olwedde omwana we mudde ekibiina kyonna master alagajjalira obujulizi ne busaasana kiraasi yonna kakati batutuma abazadde ffenna nga bwe twali ku desiki nga bw'otaleeta muzadde tojja kudda ku ssomero ate toyina kapasite esobola kuwanguzi ku ssomero kubanga toyina ssente ng'omwana munnange bwento taata Gosima bwatyo bannemesa okusoma n'enziruka ngamba abantu mbagamba ki abaana buli omu n'abakuumira mu kubawa ssente ze mutasaanidde kubawa ng'abaana mwonoonye omugigi gwammwe kubanga ensi etambulira kukola
omwana yandibadde afuna ebintu byateekeddwa okufuna ng'ali mu myaka emituufu. Ffe twayagalanga bwe twabeeranga eyo ku kyalo ewaffe ku ssaawa y'okkama amata akawala kajjanga okunona amata ewammwe okitegeera. Nze ebintu bye nalala byabba nikojja bibiri bye sigenda kwerabira. Twali ku bidongo nenfunako omuwala nakkiriza twegatte ne tutambula okuvanga wano tetuli Makindi. Oza twegattira ye luguudo ky'olutuufu wano. Twegattira wakulekana okumpi. Twegattira wa bannange salama twegattira mulungu nga Mpigi. Obudde abantu bwatukyako tunonya nga buli wamu batulaba. Nkugambi abantu bedda batukuzanga n'empisa kubanga twava wano ne mwebaka wali ne tuwulira akati akamenyeka awo ne tuvaawo ne tuddawo akanyonyi ne kakaaba ne tutambula twegattira mu mayiro nga 9. Saga endala gye nali ndabye essimu nga zaakajja. Maama wange lwe yasooka okwogera ku ssimu twamunoonya ne booda n'abula. Nanti abantu bedda abo balaba ku ssimu yayogera nga atambula. Yateeka essimu ku matu bw'ati n'ayitaalo. N'ayogera ne tumunoonya n'abula kubanga yayogereranga kuba oluusi twakwatanga mukwate. Kati waliwo omusajja bamuyitanga Budala yayisooka okuba n'essimu ewaffe. Kati Budala nga buli wajja okubiipinga kwalinga kwa 3. Okubiipinga naye okubiipinga si kwe kwa luno kuli bakuyitanga nkubiraako siina ssente kwabanga kwa 3. Kati nga ne Budala nnyini simu nga naye muleera kati jjukiranga abiipingira bo n'agenda ate mu nnimiro mayiro nga 5. Kati simu we yakubanga ate nga Budala ate gikwatagala gikwatire maaso wano. Kati Budala yataasa maama oluusi nga waba ayogera ku simu amukwata omukono tataamu naye ng'era amwesikako. Bannange yatambula yatambula ne tumunoonya n'abula. N'olunaku olwo ennaku sirizerabira mbulamu bwange. Naye abazadde bedda baalinga baavu kituufu nga bwe twogera. Tebaalinga baavu nga bwe twogera ku mulembe guno. Kubanga omuntu yalina olusuku lwe yalina ente ze tapangisa toyinza muyita mwana. Nga n'abaana babasomesa. Abaana bwe balwala alina wajja omululuuza. Omululuuza gw'edda ly'eddwaliro ly'akati. Okitegeera nti ensi wali yali ŋŋomvu naye leero ffe ensi tugifeesinze naye kibi nnyo okusanga omwana w'emyaka 8 ayogera ne kitaawe ng'aligagwe ne mukulu munne. Okitegeera? Omwana n'ofulumya emmotoka n'akugamba nti daddy leero bw'otayita ice cream mba nkukyayi. Okitegeera kye gamba? Omwana n'akubira kitaawe n'amugamba njagala emitwalo 10 sente zaaweddewo. Maama n'akubira maama nti sente ziweddewo n'amugamba akubira kitaawo. Maama n'atasooka kulondoola sente zaaweddewo zitya. Ze twakuwa ku ssomero amugambye kubira ani kitaawo. Entalo kuba kati olwaleero abasajja ffe tusinga obuvunaanyizibwa bw'omulembe guno. Abasajja bedda tebalinanga buvunaanyizibwa bw'amaanyi kuba baalinga bagagga buli kimu baafunanga kyabwereere. Ffe olwaleero buli kimu ne ttooyi w'ogenda okufuyisa osasulawo. Kati bireese obutabanguko mu maka kubanga laavu etambula na byanfuna. Laavu yedda yabangawo kuba teyabangamu byanfuna. Omukazi baamuwanga waalima lumonde walima emmwanyi n'akungula ne babeera mu mukwano nebba. Olwaliro nsasulira abaana fees sasula akayumba we tusula nkeera njiye. Kati omukazi ono tutuka omukwano ne guggwawo olw'ebintu byansaba ebingi. Amaka gafudde lwa bintu bakazi bye bakola ki bye basaba ebingi. Era kankubuulire ekituleetera okwabula abakazi kutusaba era kyekituleetera n'okuyombeeka kutusaba. Omusajja buli wagenda ku mukazi n'amwendako ng'alina emitwalo gye 8 agenda okwekwata mu nsawo ng'alina 7 ekya taddamu kkuba. Gw'ogajja kuweereza message watuuse bulungi leero taddamu ayina buki ayina busungu era bw'omulemerako nodda akutwala mu kaloji kagumushunda oba obutakusiibuza ssente. Kakati n'omukazi eka okukubira essimu abakazi abawaka ebitundu nga 80 ku buli 100 essimu ntono nnyo ze tulaba wano n'olowooza nti akubidde kubuuzaako. Abantu abaludde mu bufumbo emyaka 10 bakimanyi. Essimu y'omukazi evuga ku ssaawa muno kati asannyalaze gabadde ki? Neddamu nevuga ku musanvu ti oba nva kati. Okitegeera nti tetukyasuubira ssimu waka nti omukyalo nagenda kumbuuzaako zininga za baganda baffe nti bw'olaba muganda wo ng'akuba olowooza ani afudde. Famire ezimu ze tuvaamu ensangi zino olaba omuntu ng'akuba noga nti ani afudde mu kyalo
kubanga tasobola kukubira kukola ki kukubuuzaako kati obufumbo ne bujjanga bwononeka ate obufumbo bwe bwononese ne bwaffectinga abaana omwana P7 n'omugana kitammwe sente azimalira mbakazi which is wrong naye ate era nze kinzizaayo ku kintu kiri abazadde bedda baabanga banafu nnyo era kankubulire kubanga abazadde bedda ekisooka baali tebaagala kusomesa baana bw'oyitayitalemu ekirimi katono abazadde bedda baalinga bangi kiringa bw'olaba nti OSFC atiibwa nti era mutendeke muntu nsolo naye takola omu kati ate Kanyama aba n'ekifuba ate ye n'akuuma ebbaala atya kitegeeza otole bwe tutandika okwekuba amacupa kakumanya katono kenjagadde okuterezaamu katini abazadde bedda baabeeranga bazadde mu ttiimu taata wange anzaalira ddala n'owa neiba yabanga kitange n'oli era omuzadde wedda yakangavvulanga omwana oba amuzaala batamuzaala nga bw'aba akoze ekyo kituufu kati olwaleero omuzadde ali atya omwana wange bwe musanga bamuzizise ku kifugi wali emmanga neiba bwamusanga bamufugisa asirika anti kati embeera eri bweti abazadde babanga bya mirundi esatu wabangawo abazadde be bayita basita kange ne wabawo abazadde be bayita bannakalyakaani ne wabawo abazadde okitegeera it was communal waliwo socialist waliwo communal ne wabeerawo ne capitalist nategeeza ki abazadde ababeeranga aba capitalist ate be basinganga okukuza obulungi abaana kubanga bo nga bo babeeranga balina olukomera lwe beekuumirako obunafu obuli ku bazadde bedda bw'obageraageranya ku bazadde baakaakati nze kankubulira amazima tuvumiridde nnyo omulembe guno naye ng'amazima gali nti ne mu mirembe egyayita bajjajja abo be mulaba n'abazadde bedda tebaasomesa baana era njagala onoonyereze kati olwaleero obutaweerera mwana gulinga musango gwe njagala onbulire Dorin nti kati obutaweerera mwana option nti g'omwana wo kabaayo w'emyaka 5 oba omanyi omugaso gw'okusoma oba tegumanyi kati omwana okutuula awaka mu kyamuzizo so nga ate abazadde bedda ffe ne bakitaffe bennyini era bw'oba olina muzaddewo ng'okka wansi w'emyaka 20 n'okukka mu gy'ekyenda naye nga wasomako yise emikono mu maaso omwebazo y'omuzadde yali ategeera nnyo ne bw'oba amala P7 mu 27 ne bw'oba kubanga P7 yedda ye senior 6 yaakaakati era olina abasajja b'otunuulira abaasome kuba okusoma kwabanga kwa value nnyo ate edda okusinga kati naye oba bajjajjaffe tebamanyanga nnyo mugaso gwakulingamu kubanga bw'otunuulira abasajja abasinga ab'emyaka 5 n'okwambuka n'okukka ababeera e Masaka nawa tebaasoma naye nga bw'obatunuulira bw'oti kati ono omulaba teyasoma naye amagezi gaalina fe abaasoma gadda bbali era nze ŋŋamba nnyo Kabaaya ne ŋŋamba Kabaaya ono Mukama Katonda akigambye ne akazi w'ekapo maye naye tasirika waliwo omuntu gw'olaba Dorin n'ogamba nti omuntu ono singa yasomako lino eggwanga lyandibadde wala nnyo nga kuba kati amagezi amazaale tegasangikasangika omuntu asobola okuba n'amagezi amazaale ne gamuwagusisa n'atuuka okutuula ku mmeezi eriko abalangira omuvangako kati abantu bedda engeri ensi gye yali tennayonooneka singa baasomesa ku baana bakeeranga ku macanga alina omukazi egindi alina omukazi egindi alina omukazi egindi n'egindi abamu nga mu maka alinamu aba kati olwaleero ffe opangisa osegeera omwana alina okusoma omukazi naye akuli bubi ku bukoto baweereza za Easter simanyanga ebitaaliwo kati ku mulembe guno ate tutugunyiziddwa nnyo abakazi be bafuuse baki bama bo baabeeranga ku misongola abasajja bedda baagayanga emisongola yakolanga ki omusajja n'atula ku nkoto ya ffene n'agirya n'agikuba ate nga bwe baabeererangawo nga n'ensi tennayonooneka ettaka terinasalwasalwamu naye nga bamaama be bakola yakeera mu sitenseni na ku luddo alina entebe ye tetuulwamu kati abakazi ennaku enkoko ya musajja byayambanga okukuuma empisa kituufu naye ate erudda byakotoggeramu omulembe guno oguliwo kye tuva tubonaabona ti abasajja abasinga abavuga takisi mu Kampala tebaasoma wadde nga n'abaasoma mwebali abasajja abasinga boolaba abasuubuzi mu Kampala abawaniridde ekibuga tebaasoma kubanga mu Kampala kizibu okusanga akeedi ya profesa ezisinga zaabaki zaabasuubuzi naye tugamba nti singa abasajja abo
oba oli awo baali ate bayambiddwa ne basomesezebwako nnyo kuba kati ate abataasoma bakozesa abaasoma. Tugende ku nsonga endala eby'abaana byo bigazi tetuyinza kubimalayo lumu naye ffe tugamba bugambi nti omuzadde wonna w'oli naddala mmwe abalina abaana nga mwenkana nabo bano abazadde bano nazaalira ku myaka 16 omwana atuuka n'akunyooma nga bw'aba ayogera naawe banga ayogera ne mukulu munne tuteekewo nnyo amaanyi n'abamu Mukama Katonda yakati waliwo omwana Santos abadde muyimbi baamusse nakubuuza buli omu alina story ye mbuno taata yalina abakazi bana oba basatu kati ombono omuto yaloga taata waabwe n'afa kati oyo omukazi taata w'omwana oyo mumanyi twali tusuubula naye ettaka yabadde alina okubeera omusika wabadde bituufu taata w'omwana oyo famire gyavaamu ngagga nnyo ennansana awo wonna awali shero ku masitoowa waali waabwe taata we omugenzi Mukasa yali musajja muntu w'abantu nnyo yali broka wa ttaka ennansana ku masitoowa awo era nga tukola naye emirimu gyaffe gino egy'okutunda ettaka n'amayumba. Musajja oyo naye yafa enfa gy'otandyagalize munnaakola eki. Ono yafa accident. Lwadde bwamutwala mpola mpola awo naye yagenda okufa nga kumpi avuddeko. Maama w'omwana oyo muzeeyi agenda okufa omwana n'asigala ewa stepmother. Stepmother yalera omwana oyo nga toyinza nagamba nti si yamuzaala. Era omwana agenza okufa ng'ali mu mikono gya stepmother amwagala ennyo naye nkubadde nga stepmother taata we teyamuzaalira baana. Kale omukyalo oyo Santos gye yafiiridde abadde n'omutima ogw'ekizadde ennyo ogwotasangikasangika era we twogerera omwana kati yafudde ate nga abamusangayo okumulwana bava bbali naye nga bw'omanyi abamu boogera byabwe abamu baga baamukubye abamu baga baamunyizeemu so tetusobola kukonkuludinga naye nga kitalo nnyo byonna biva ku baana abo biraga abaana banyu bafuubako monte enjaga abaana abalenzi nze kankubulira ogenda n'okubira omwana eŋŋombe leka kuvuma nga ka myaka 8 buli mu uniform busala n'okakoonako mmwe musala mutya nekakuddamu eggambo eddene erudda kyekiri Kabaya kyagambye nti abazadde bedda awo wennyini ng'omuggo guvaayo okuba kuwaani obulabe obuli mu mulembe guno obulabe obunene nnyo ye mwana akyali omuto obutamulaga ssuubi ku ekyo kyali bamudda ffenna tubirabye weegatta toyina kondomu ffe abamu twalwananga ne bamalaaya b'emakindi awo balwanangagana naffe omugula bulungi nnyo takuggyako maaso togaana kondomu akati ate malaaya natandika okwegayirira ggwe ng'akwetegeeza kati ngenda ne nga nti senga nagwanga kwatamidde senga saafadda nti bano abavubuka abato ba myaka 15 tebamanyi nti bagenda kubeera ab'omugaso enkya kyekibasumbuwa okufuuweeta enjaga okulya amayirungi ne gabaonoona enseke okuyingira ebigurupu naye singa bakumwakumwa nti ku myaka 2 bw'onooba omaze kino ogenda kuba wano ku myaka 25 ogenda kuba kino lwana omale senior 6 mwannyoko w'e Canada akole ki akutwale lwana omale senior 4 ntugule omulimu e Dubai ogende okyagera ebigambo ebyo biri motivational bibulamu okuva mu bazadde omwana n'ava ku ssomero ndi eno tamu bw'otayita gw'omanyi genda enso n'ogiraba okyagera omwana n'akola akasango lumbe gwe olifa obonaabona abantu abamu babonaabona olw'olulimi olwakozesebwa abazadde kisiraani gwe olifa obonaabona olifa okoze eki omwana omuto tasobola kumanya value ya bulamu bwe kyovula abavubuka bafuna nnyo siriimu ku myaka 25 myaka 2 abavubuka bayingira emize gy'obubbi ku myaka 17 myaka 25 lwaki bamisinga obubaka obubawe essuubi nti siteegi eno gy'oliko olina kukoleramu kino osobole okuvuga emmotoka gy'olaba ku kkubo siteegi eno gy'olimu olina kukoleramu kino osobole naawe okubeera mu bulamu obulungi ebyo byonna tukoowoola abantu nti mutuyite ku busozi Makerere abaana bali Makerere boolabanga abayivu naye nga nabo omanyi amagezi agasinga obukulu mu nsi bagayita common sense amagezi amazaali common sense ono buli womusheyalinga n'omuntu oba omuyambi bino ebintu abantu bye basoma mu masomero tebiina nnyo makulu era omuntu gwe bagamba nti dokita w'amaanyi ekimufuula ow'amaanyi common sense gwe yayongera ku kyeyakola ki ku kiyayiga kakati abantu twetaaga abanikojja okwogera nabo twetaaga ogenda mu masomero abazadde mutuyite njiramu nkoowoola abazadde mutuyite era tugenda tegekayo omusomo
nga gwa misana tujja kubaako emyaka gye tuyita nti twagala emyaka bwegiti 15 okudda waggulu twogeremu nabo tubawe essuubi yensonga kibavuma abantu mu makubo abaana basiiba ku kyalo babeere wasiikirwa chapati n'olaba abavubuka nga 9 bali ku munnaabwe ono akanda chapati bali aido abaana bali ku betting abato abaana bavaamu ebigambo ebinene abaana boogera bulala beeyisa bulala lack of information okubuulirira abaana ate era nze ngamba nnyo era ku nsonga eyo nammwe abakyala tuwunzikira ddala omulamwa guno tugende ku kirala kati nze mukyala wange nakatabani kange kakabadde wano bwedda tukatuma soda kati yaŋŋamba mu baana bange bonna ono omwana yasinga okufaanana naye ate buli lwamunyiiza amuvuma ttwe ne ŋŋamba bw'aba yanfaanana ate ovuma waki omutwe kitegeeza oba ovumyani balina n'omuze nange kibakinkolera kawa ndeetera olwe yaleega ettwe omwana buli waba ku poti ng'omukazi amunfaananya omwana nakufaanana nnyo ng'apama ekintu ekyo nno twayombera ebbanga era natuuka n'okigamba muganda we ati munnange omukazi wange mwagala naye ebyokumpisaayisaamu amaaso okitegeera omukazi oluusi oli mu kweyamba najja naggula olujja omundi kundowooza nti mwana noyayaana nenagisi nekunkumukaawo n'aseka nnyo okuzanyazanyaku ekisiru era kye tugamba nkutamye bwe nti zijjamu egundi obuguwa bw'engatto nakwata amazzi aga firiji nagampisa ku mukutu guno ogwakabina n'osituka lumu oti n'obula okumenyekamu obeera musingo lumu ate nze uliriza omukazi bw'aba aggulawo ffe balina omuzannyo nze omukazi buli wenkutama alina omuzannyo gw'okufuna amazzi ago agannyogoga n'aganjira mu mukutu kubanga anvumira nnyo okusiba balansi kati ate n'ekirala era ekisinga otutabula awaka kyekyokwefuuyira nze nnyumira nnyo okumufuuyira ate nze saagala nfuuyire anti omukka gw'omukazi guwonya nnyo kubanga bo sisitimu yaabwe kati nze ekyo kyonna kiyiga abakazi batuvumira nnyo mu baana agenda n'akugamba ne banneiba ne bamugambako nti ono omwana yafaanana kitaawe bannange fotokopi balinga binusu naye ng'omwana buli lwamunyiiza abaako kyamuvumako ntegeeza nze ondabako ebibi waba nga nti omwana yanfaanana kati nze leero ku makya waliwo obwedda kyendowooza kyavumya omwana kuba omwana wange ndowooza mumulabye engoye zasiibamu zajjiddemu eno namugamba nkugambye ogenda oyambala engoye ennungi kalabe bwe kabangalala amatuka kalinga obubegabega bwa gomesi neŋŋamba ekitegeeza abaavumye nze naye ng'ekisinga obukulu bino byonna tujja byogera si komedi tukuume omukwano awaka abaami tuwe omukwano eri bakyala baffe omukyala buli lwabeera n'omukwano ng'awulira ng'ayagalwa omukwano gukkirira eri abaana awaka buli lwabeerawo obutabanguko n'abaana tebasobola kubeera mu mirembe nze omukazi yali ankuba essasi oyo gw'olabye wuuli wali anti ngenda batwala out leero oyo yali ankubye essasi munnange ababbi bagendanga batulumba eka ekiro saawa eyo zaalinga 8 ne batandika okunyagulula kati baba banyagulula laba bwe mbalaba face omubbi omulabanga ekintu ekirala kyonna n'otamutunula mu face kaakati mu kugalangatana okwo n'omukyala n'abalaba face kati ne baŋŋamba kati kaweddemu gwe kwata emmundu eno ne bankwasa emmundu ne baŋŋamba kuba mukazi wo tukusonyiwe kubanga ekyama kisobola okukuuma omuntu omu tekikuuma babiri nenkwata emmundu oyo ennyini gwe mulengera awo nengimuteekako bwe nti ey'ababbi temunnoonya nga mumbuuza emmundu yali y'ababbi nengibateekako bwe nengimuteekako nempulira amaziga nga gampitamu n'akaaba ng'atunuza kisa neŋŋamba bassebo munkole kye munkola naye kikoze eki kigaanye ne bagaa kale ne bagimukwasa mukyala wange munafu nnyo era omutima gwe bambi tasobola yadde okusala enkoko n'akwata emmundu naye n'aginteekako bw'ati okitegeera ne bamugamba mulasule tukusonyiwe n'aginyiga nga temuli ssasi na magazini nkalu yali ankubye essasi nenzijukira nti wiiki emu emabega yali ankutte n'akawala ku tekisi be nansana ng'obusungu bukyamuli wano yali akusse yali anzisi oyo yennyini bano ababbi naffe batukyalireko tumanye abantu betusula nabo naye tebajja n'erimu essasi so abantu basobola okubeera awaka naye twamala ne tulikonsayiringa nanneetondera nange ne mwetondera tubeere n'omukwano awaka gukkirire wansi ku baana naye omukazi okuvumira omwana ng'akufaanana nanga nti kiraba ettwe kaleekaleko
Nete likintu kirumanga mukazi kufananya mwana atakufana mu yadde gotuka n'okwekengera nti si buwo nga mukufananya ku mpaka. Olaba engaleezo. Olaba omwana oyo omutwe ogwo naye ng'omwana talina wakufaananya mu yadde. Bannange omwana waba tanfaanana. Nagumira ekya DNA nga nti sijja genda kuwemuka. Ndeka. Naye buli ssaawa agamba ki? Omukazi omwana nga takufaanana yadde. Omwana yakumalayo. Onfaananya otya obubegabega. Kakati n'obuuza gwotuka n'okulaba obubegabega nti omwana anfaanana. Ndeka omwana nkimanyi ebitundu 5 si wange 5 wange. Ndeka tonzijukiza bintu. Ndeka. Era nnyumira nnyo omukazi aŋŋamba nti omukazi nze mulimu omukazi bw'omubuuza naye omwana ono yafaanana ani nti wabula simanyi kuba n'ewaffe talina gwafaanana. N'ogumira awo. Naye omukazi akukako okufaananya omwana. Ate n'ekirala abasaba abavubuka kye njagala mumanye nga tufundikira pulogulaamu. Ndowooza bwe budde. Ziri dakiika mmeka ezo mutyaba? 45 tubulayo ku abavubuka kye njagala mumanye. Omusajja mu nsi taba na mukwano aba na buvunaanyizibwa. Omusajja aba na buvunaanyizibwa taba na mukwano. Omukwano gulina kuba ku mukazi kuba yaweebwa. Oyinza okubogolera ku omulimu. Kati obuvunaanyizibwa buki? Mukama wa kusasula kumugondera naye anoonye ssente akusasule mu budde. Okitegeera? Kati mu bufumbo ffe tukolerera abakyala ne batugondera. Lwaki batugondera? Tetuyita mu struggle nga tunoonya ssente nenfuna emitwalo 5 neŋŋamba mukyala wange kasiba akaviiri kagula akateeteeyi. Omuntu oyo gwemenye nga emitwalo 5 gimmenye n'enzijja tugiziriyeko. Toteekeddwa kumpisaamu maaso. Gw'amaanyi go gyendi kunsiima engeri gye mpiseemu okuleeta kino kyendeese ku mmeeza. Ekisinga okutawaanya abantu. Abakazi era mbabuulira omusajja alina future talina lunaku lwagenda kuwa budde. Leero Sande abagagga bonna teri ali waka. Abaavu balika. Abaavu bali waka mbuzigo. Yamaze dda akasooka oli mu kusiika mukene omuddire nga zeewo. Lina kusonsala ekirimi n'enjosha. Abagagga bonna bavudde awaka bali ku masayiti balambula. Abaavu mulinda kuyuka. Kakati bali mu mafaamu gaabwe mu byalo. Ekisumbuwa omukazi okulooza nti bbaawe yakyuka. Omusajja olw'okuba teyabanga na byakola omukazi yaguyitanga mukwano. Kumbe emirimu yabanga na mitumu. Emirimu yakola kikubanga obwavu kitegeeza kubeera free. Obugagga kitegeeza busy. Kakati bbaawo yavuganga boda nanyuka essaawa 12 kuba kwemu bajjamu kuba akatayimbwa. Kati yafunamu kasente. Baawo teyatambulanga agenda mu biduula kubanga yafunanga akasente katono ku kkubo. Mukama bw'amukyusiza obulamu afuuka busy. Ate gwe nolowooza nti omukwano gwakengera. Ate gwe nolowooza nti omukwano gwakoze ki? Njagala kutegeeza abantu nti omwami yenna ng'akuwa obudde aba tannatereera. Bw'oba onoonya obudde mu nsi mugenda fiira mu muzigo. Bw'oba onoonya omusajja akuwa obudde okuleka ng'ogenda funa gw'owasa ate ne gw'owasizza bwafunamu entandikwa dduka. Tagumira. Kapo nyingi ze mulabye. Omusajja baba tannafuna ssente omanyi ataffe abasajja tusinga abakazi amagezi nga tufumba. Nze nafumbako emyaka egi. Omukazi yakuwasizza. Omukazi yampasaako emyaka egi kabalagala awo. Ddanno naye nafumbira mbugubi. Ne banayiba ne batuuka n'okunsaasira. Kuba yakomangawo. Naye gwe omusajja omuwanvu munene bw'otyo ng'owasibwa. Kakati bwafunga bugenda batuusa ku bingi. Abanikocha. Nze bwe nali sinnafuna ssente. Nze tonnyumiza nze n'ennamba nnyanjo wasa. Nze sifuna mukazi alina ssente ate ne mugati nina omukazi eka. Tusoka tuzijje ku ono. Kuba oli ye waali. Munange nafumba ekabalagala awo. Era banayiba bange bammanyi. Nafumba emyaka gyali egi. Naye ng'omukazi ampisa bubi. Lumu tugenda mu afirigo. Yankwasanga ensawo. Ensawo ye. Kakati bakuba amazzi g'ennyama. Njagala okuzina amazzi g'ennyama gamubambula omumwa. Njagala okwenyeenya bwenti yakubanza oluyi mu bantu. Yakubanza oluyi mu bantu omukazi. Teri kintu kibinga kuwasibwa mukazi. Kiba na kitiibwa. Omukazi oli yali yannemotegeera. Bw'aba nnyumyako bulungi ne siina kuddamu nze. Omusajja wange talina buzibu naye n'ogezaako n'oddamu nti okirabya. Mu bantu oli oluyi. Omukazi yankubira ku mazzi g'ennyama ne mpulira nga nsiridde sinawe ngenda kutandikira. Ne suddayo awaka. Ne mubugumiza enva.
yali tayagala mmere nonkomere nempata amatooka awo nengateekako naalya mwalimu obugoya awo mu bucket nga bw'omumanyi n'obwoza ng'era omuwasibwe bw'aba nembukunya kuba saayinanga ngoye ezo kuwera nenkunya engoye ezo nezaanika bulungi nnyo ne mugamba nsaba kubeerako ku TV kubanga ati yabanga ku simu oluusi nga tosobola kugenda mu kisenge alina bizinesi gwe omulimu gwo kuzina buzinyi olina makulu ki kunyenya kiwatu yangulira omulondo yagenda ngeye nakaso n'agula omulondo yasopinga nga omulondo era n'akama n'okutereera kuba nayisibwa bubi muno nagaya nnyo omulondo amazzi g'omulondo bwe gayitirira gakola obutwa mu mubiri nga ne mmwanyi agula kirege bw'ati nze gana amannyo nagenda okuva mbufumbo emyaka 3 era mwe abakazi abakabya akajanja mbufumbo mbewunzi nze nagenda okuva mbufumbo dolini nga n'oludda terugaayo omukazi yankubanga ng'atandiisa emmwanyi ng'ozirira kati omukazi namukwano gwange yajja n'amusiima nnyo kati olulala kubanga yamusiibuzanga ssente yamuwa emitwalo aga ng'agenda kati wali wayisa akabanga kamyezi nga 6 nali ndi awo ng'oli agguse ndowooza baakwatagana yamugamba okola ki ne mukazi wange okola ki ne mukazi wange n'amufulumya ekiro ekyamatumbi so abakyala bali abali mufumba babonaabona nze nabonaabona emyaka 3 mu ddya naye bye nalaba temunnabiraba bwe teri kintu doli nekyasiza okuba ekizibu mu bufumbo omusajja kuba kola ng'ekintu kyonna naye teri kintu kikaluba mu bufumbo nga kufosinga sex naddala ffe abasajja nze mukazi yankubanga amaze okunvuma ate ng'ayagala twegatte ate ng'ayagala amale jukira ndebeera nti nakuyisaamu oluyo ddembiri kazannyo ka bwongo toli prepared era nakwatanga ekikoba n'ekizinga emirundi ng'enda n'ekimupakira bweti kwejjako kama bw'ayamba bulyo ne gukwatirako eyo naye wabonaabonera mu bufumbo omusajja munna onzijukiza omukazi naye nawume mutaagala kukola nawume byonna biwankolera mu kabalagala naye nakyo wavaayo nakyo namala emyaka kyenavaayo nakyo yali yangulira akapoti $1.3 million ate nakendagaano yazinnyima akapoti nateno kazimbako ekintu kuba sikyamulaba naye kekalinga keyampa naye nga nze nankoze empeddewo ayagala obwebindu ayagala obubwa mu kabuzi gomanya omukazi ayagala obubwa mu kabuzi nga talina kyakuwadde bannanga abakazi temuddeyo ne mugamba nti mulina kyemulabye embufumbo omusajja aba akyakuboggolera simanya akomawo leeti simanya fizi w'abaana tajjira mu budde tobeera na puresa ya fizi w'abaana siggwa omusasula n'edimaster akimanya oli mukazi tolina kyeyombekedde naye omusajja akufoosinga okwegatta naye omusajja akukubira mu bantu osaba bw'obanga n'omusajja nga akkubira mu kisenge weeyise engalo mu maaso fetwa amazzi g'ennyama olwirwe nakubibwa ku mazzi g'ennyama mu bantu awo n'enswaluka n'ensawo bwenti n'enzirayo eka bulungi nnyo nga nina okukwata amatooke ku ssaawa 9 nga teekeko enva kuba twali tuzibugumiza ate omusabe oba ove ku TV kubanga yatuukanga mu nnyumba n'adda ku ssimu wali nga tosobola kulaba ayinza okuga nti lwaki oli ku TV ng'ate ndi eno atawooma ayagala amale naye abani kojja nyumya embozi gy'onyumiza muganda wange osaana kusaasirwa ku buwanvu bw'oliko n'obwagguufu okuba nali mumpi ebiseera ebyo byadda mukama katonda atusaasire busaasizi naye ebyo byonna bibeeramu mu bufumbo abasajja bangi tutulugunyizibwa naye omusajja tolina bw'ogenda kugenda bwoti ku poliisi bajja kuleeta Collins Kafeero w'ensonga z'amaka kakkana ng'oli ku kataliiko nfuufu nze nakumbibwa ebbanga naye nga tetusobola kuvaayo kwogera bagambe nti omusajja bamukuba ate omukazi yalina amaanyi yali humite ku bino mbona abasajja abawooza simanya sikuba mukazi naye nga tamusobola era kyotakolanga abanikojja tozannyanga n'omukazi nga mwekutteko omukazi lwali kusukumamu akatono ogwa mu ntebe ajja kulaba nti akusobola nze omukazi ekyamazima yankubanga naye nali simusobola sijja kuba limba ti namuwanga kitiibwa naye omukazi yalina amaanyi kati waliwo eno sitayire eno ey'okutuulako eyo yajagalanga nnyo naye nga tolina kuzibiriza obeera ku bunkenkooti nga sooka ojja obi n'agumenyamu bumenya ata kubanga yeesundanga nnyo kuba jjuko yalabanga annyoddemu oyimanyi nti eyo sitayire eyo nga bwebase bwoti n'akyuka n'atunula eri n'atandika okwesunda bw'ati ate baba babi kati lumu otulo twantwala n'agumenyamu 2
Netuwana tana go kuguza ekireeto n'amazzi agoocha. Kati natuuka nga mbeera alaati bwe ndabazze bubi namukwata mabina atagumenye. Eba ne bye nalabira mudde. Naye ebyo byonna nze ngamba nti oba otomedde muntu mukyamu. Mukama Katonda omusabanga nnyo n'akuwa omuntu at least ng'ali yadde kera ngamba nnyo abakyala oyo baawo gw'ovuma oba oyo omukazi wo gw'ovuma ate gw'okaabya kajanja onaagenda okuwulira kabaya gweweesiimisa ng'ate ye agamba nti baamukola ki abankola ebintu bingi nti ye baamuwasa kazi wekapo bamwokya na kidomola nalabaaye kidomola naye omukazi yenna okukuwasa ekisooka omukazi awasa taba mulungi ne mundabika bw'ati biba bikazikazi bwe bityo naye nga munnange olina okigumiikiriza kyekirina ssente ate bannange obufumbo ng'omusajja talina ssente abonaabona otuula wali bwoti nga walese wako bagambye nti kangende ntetenkanye bwe naafuna mbaweereze nezikubula n'ojjukira olweggulo ndi mpozi saabaweereza n'osanga ng'omukazi afumbye engege yagibaako n'amateeka tojja kuyimirira ogambe nti banaye mujjula otulo tunnuma ojja kulinda paka 5:6 omukazi lwanajjula akuwa akavanga katono nnyo bwe kati agambe saafumbye ennyanja n'okujjulira kwennyini kuyinza okumulema n'akugamba bannaye njigule n'okugijjula nakwo kubaleme kati awo amaka we gaatuuka ng'oyagala obwavu bukulume beera n'omukazi oyo obufumbo bw'emyaka 15 nga tewafuna ssente naye nga mumaze emyaka 15 tewaba laavu anti omwana agenda nagamba nti mami taata ayagala nva toziraba toziraba enva ate wali mukwano era abantu abasinga kojja kabaaya bali mu mukwano naddala nga gwakyavu nga bamaze emyaka 2 bonna awamu bali bonna lwa abaana bali bonna lwa mpeta bali bonna lwa kubeera nti buli omu ku bo takyalina nnyo gy'alaga abamulengera batono okwagala nabo onaagenda okunoonyereza ojja kuzuula nti abakuza golden jubilee myaka 25 ojja kubalaba nga abaana baabwe bali mu Amerika baabaweerera osegeera be bagagga bakajoba ti omugagga kajoba ayimirira ne mukyala we juzi twabadde ku mukolo ewuwe musajja mugagga nnyo osegeera musajja mugagga nnyo ng'ayimiridde naye ngero olaba akasente ki togenda kusanga bafumbo bakuza golden jubilee nga baliko abagagga ne baavuwala tebalina kye baselebratinga so kati obwavu n'entondo bitambulira wamu kamberenze musajja nga sirina se kyovula nze wange eka nakkiriza omukazi bw'abaamu n'akakadde kanjoge sijja kuleeta bwavu mbugatte na lugezigezi ebibiri tebikola ki era nakyogerako na luliro twalifina ne ŋŋamba n'abasajja mukazi we bw'abanga akola ng'okimanyi nti akeera ku makya n'avaawo ssaawa 2 n'akomawo 3 nkwegayiridde bwegayiriza ebimu bimusonyiwe okitegeera kijja kuyamba nnyo okutambuza obufumu naye tulwane nnyo nnyo omukazi n'ogenda omugamba lwaki ongattidde emmere n'enva n'agamba mbadde tuli mu single room olina kulira ku single plate naye era omusajja ate obwavu bulumira mu muzigo ng'olina omubiri ng'ogwamutyaba ogwo n'ovaayo nga weesibye ettawulo giringa azannya firimu y'Ekinigeria wali ogezeeko ate nga tawulo tezikyakutuuka n'omugaayo ojja kufuluma amaka gange n'asooka aseka galiwo amaka n'osooka osirikamuuko n'omagamaga n'otunuulira enju nga naawe olinga bulijjo atabeerawo omukazi w'omwavu ate era omukazi w'obwavu wewasinga okubeera ka sex nga tolina kyomuwa segeera naye nga bo obwavu akasente bwe kajjako ewaka embeera era ogenda okulaba nga etandise okukola ki etandise okukyuka abasajja bangi nnyo abaalina ssente nga tebakyalina baasigaza mpale tezikyabatuuka yagula empale ng'akyalina ssente nga munene kati tezikyamutuuka empale zirebera namu munyamukwano gwange banka yakwala tafunanga ssente zigula ttawulo agyetimbanga nga kateni ati adda kyennyumanyuma mu nnyo nze landiroodi yajjako ewaka naalongo bulesa nkubuuzizzaako wambonyabonya ku mizigo gyo landiroodi yajjako ewaka ssebo ng'alambuza ababbanka nansanga waawo ku madaala ku makya ssaawa nga 2 nali nfulumye kusenya ne muganda naalongo salaamu aleikum teyanziramu nanga wamma mujje eno mbalage eno kuba teri landiroodi aba namukwano namupangisa era mpulira abeeyogeza mbu ennyumba nazifunanga kirabo landiroodi mulungi ng'osobola okusasula ssente mu budde landiroodi osula ku nnyumba z'emyaka 10 n'akulalasa emyezi 4 obadde tosasula n'omubuuza emyaka 10 girimu emyezi emeka nze nina ebbaluwa za landiroodi
nina omukazi gwe nabonyabonye ekitebyawo ate nakikola nga mbugenderevu oli omukazi yalina ekisiraani ky'obutasasulwa nga ne bwemba nesere saagala musasula waliwo landlord nga alina ekisiraani omukazi oli ne bwefuna miliyoni 5 saagala muwa sente ze era omukazi nga yakyomuwa mukazi sereze muga nti omukazi ekintu kiŋŋaanyi nabeera ku nnyumba z'omukazi emyaka mukaga era nkwetondera navaawo bubi twavirawo nakwerosi naye ennyumba zo zirimu ekintu ekigenda okuva ku bapangisa ate kittegwe kuba ondabye weetegedde omulangidde ennyumba yali ya mitwalo 3 nga ne bwefuna obukadde 10 saagala musasula kati kumbadde gwe wali omulyaza amaanyi nkugambye abaana nga balwala nalina ekitabo ku ddwaliro awo nali njanjabira abaana nga okumanya abaana baali balwala ku nnyumba z'oli omukazi nga n'abeddwaliro basobola okujjanjaba wiiki 2 ne bazeerabira ne bajjukira eno ey'omu maaso nze abaana nze eddagala lye nalina mu nnyumba nga oyinza ogamba nina famasi awaka era bannange bw'obeeranga mu nnyumba n'ogifuniramu emirembe togeza n'osenguka nti onoonya ngazi bw'obeeranga mu nnyumba emirembe ne gikubula vaawo ne bw'oba tolina kintu mu nnyumba genda ebake kubanga oba toguzeewo ebisiraani biri mu mayumba g'abantu e Kampala abantu banaabira mu mayumba eddagala abantu ennyumba ze bagula balumya bannaabwe ogenda ku nnyumba z'omusajja nga zinyirira za mitwalo 4 naye nga wansi baziikawo omuntu ng'ovudde ne ku kyakuziikawo omuntu nga ennyumba ezo ziri wasa miliyoni 10 nga yazibba ku baana ku miliyoni 3 mwezi ne basika omuguwa n'azitwala gw'oyingidde w'ofunidde emirembe Kampala tovaawo mukwano gwo gw'ofunyemu emirembe tomuta ate bwayavuwala mutenga bukyali ekisinga abanikojjo tubonyabonya ku bibuga kwe kwesiba ku bantu abalemedde emabega noyagala omusike oyina kiro 5 osika ekintu kya kiro 4 ekyo nkigamba nnyo abantu nze ne bwoba obbi wange nga nasoma na kwanze kankubulire nze napangisaako omuzigo nze omanyi saagala kusula wabi nenguteekamu tiles temwali siringi nengiteekamu nenjikola nga lumu nnungi nnyo landlord te nenjogera naawe ki landlord bwe yajja bwati n'agyetegereza n'angamba dda mu gguli mwabadde asula omusajja ono alina kontenti nedda nkubulira kabaaya si kontenti si kwongeza yali azze nakundaba bulwadde kubanga nali ndwadde ng'olumbe omwaka twali tuyingira 2024 olumbe lwankuba nnyo nalwala nnyo typhoid nankuba wansi nga ennyumba ogyerezezza ne ŋŋamba nti kantereze ennyumba yange kuba mukyala wange yali ku kyeyo nange nga bwe ngattiriza ne tuteekamu tiles ne tuteekamu siringi eya gypsum okitegeera ennyumba ne tugiteekamu ekinaabiro eky'omunda naalongo n'ajja okundaba obulwadde bambi yali tazze mu mbeera mbi n'atuulamu bw'ati n'awandika ensingo n'atandika okutunula waggulu bw'ati eno n'angamba kati omanyi kankuwe mu wiiki 2 owona omusujja naye ogenda kudda mu nnyumba eri eno njagala gikozesa okitegeera kali mukama katonda nnyamba amala okuŋŋamba nti dda mu nnyumba eri ngenda gikozesa kumbe ebintu nabijja wa mukasa kwa diweya byonna biri mu mabanja mukasa bwe yajja okummanja ne mugaba nedda ebintu biibyo oyo yaba kusasula ne bamukuba fayini ya miliyoni 2.25 so omuntu ennaku gy'alabira ku muzigo n'obeera n'abaana ne bakusindikira mutabani wa landlord omukulu nakkuba akaama ti abaana nga baluddewo nnyo abaana nga baluddewo nnyo nze basindikirako omwana nga bw'okyogedde muli byoyogera nandabanga comedy ate muli byoyogera nga byantuukako nze basindikirako omwana yali wa myaka nga 7 ng'atudde bwe nti awaka kyokka ng'abantu mwe bali mu nnyumba nga gye baliko Uncle Kane nti mami abadde aŋŋambye nti kummwe kuliko ayonoonye wali avuddeyo yayonoonye wali ne mugamba eki kyotegeeza mwana gwe nti mami abadde agambye nti kummwe waliwo avuddeyo eri n'ayonoona bannange mu nsi muno ate weewale nnyo okubeera ku landlord omulungi ogenda fiira mbupangisa nze omusajja eyanzijako amazzi n'amasannyalaze emutundu ye yakujja mu muzigo omusajja oyo ekintu kye yankola kyampaliriza era nze ne waliwo eyali yandoga obulumi bwe bwagoba eddogo nagaa kati neyandoga kati nabyo mbiganye tebikyankwata neŋŋenda nenkola omusajja omanyi okugjako amasannyalaze oba oli kwerosi nga amazzi bagagjeeko
oba tuze ku police nti overloading aliwa na siringa ruji speed tobeera na bwannannyini wo atera weewalanga kasajja gwake mutundwe mufenga nga mulekana tokolima mwavu bwe bwakuli kubonyaabonya yali mubi nnyo kati ffe twayo sente tezikumaza mu kimanyi neiba wange nainako neiba wange nga ennyumba nga zeeriraanye abaana ne bagenda okukyaki ekisumuzo ne bakisuula nga jjukira omukazi ali ku mulimu ne bbaawe ebisumuzo bye biggalira munda ekiyungu n'ennyumba owulira lwali lunaku lwa sande omanyi nakwata abaana bange bonna ne mbafulumya ennyumba ne tugenda mu woteeri ne ŋŋamba omukyala nti abantu abo bawe emmere gy'obadde otufumbidde omukyala n'asigalawo abaana ne balya emmere abaana nga 6 gye twali tugenda okulya nze ne mbuzaabuza bano okitegeera ngo oluganda naye ng'omanyi lwaki nakikola nayendera ebbanga ku nnyumba ezo naye ng'omukazi otampaayo teyakigambako omukazi wange omukazi yavangawo n'oyingiza omukazi bwe yagendanga n'oleeta nga ndeeta omukazi kati nga loogi teziriiyo ate era nze omukazi yali mukwano gwange nnyo neyibbanga era yaŋŋamba ti naye ekyolwokuna kyali kibulamu nkumanyi ng'omuntu yeetegereza amuga ti nsonyiwa ngenda kutereeza omuzigo teguliko kalungi kati ate bwe tutandikeyo emboozi tumala nkya ffe twayomberako bbi w'omwana ne neiba wange okumala essaawa ezi n'antema ekinyonyi bino bitooyo abaana bye bazannyisa yayimirira eri n'akinkasukira twaganaagamba banne ngaera bw'ogambye tyani yayonoonye wano ffenna twalinako abaana netugamba ndi bannange ffenna tuli bapangisa abaana bano be tuyombera bo enkya bajja kukeera bakole ki bazanye naye munange ekyantaasa tugenda okwetegereza bwe tuti nga mulimu nvandiirwa ate nga ffe twalidde bijanjaalo okitegeera nembuuza mutabani wange twalidde kyeggulo twalidde bijanjaalo ate muno mulimu kidoodo nentaasibwa ennaku ebeera ku mizigo nze kambabuulire omusajja ono bannange tusiibule nasaasitegeera oleeta ekiwala nga mukkiriza bulungi nti kigenda kuwaako ne mutuuka wabweru ku mizigo n'otandika okisikaasika ate nga bwe kisi banneiba bakulaba okitegeera neiba bakimanyi nti mukazi waali ku kyeyo okitegeera nze natwalako omukazi obudde ne bunkyako n'otandika okisikanga embuzi gy'otwalwa ng'ewalira n'okigaana naye twavudde eri tukkaanyiza oba oli awo nga neiba waafulumye abakazi ababi tebaagala kkeera nze namuggyako kwemwemu saawa ziri mu 11 ng'ate alina kuzuukuka 11 olera ekisumuluzo zaalina okwebakirako ate zaalina okuzuukukirako naye omukazi obudde bwatukyako paka ssaawa 4 emizigo mingi eno 7 n'eno 7 buli omu ajjeeyo essigiri ng'omukazi feesi eringa ekitiko batemera ennyama okumanya yali mubi nga ne bwe ŋŋamba bugambi poliisi emukwate ng'esobola omukwata obubi bwe yaliko nga tasaana kubeera mu bantu era mu nsi ziri ezikuze bali bajja kumukwata bamuggali namugjamu emu kiro ng'atamidde nali nsulawo kabo waawo mu luumu yange emu kati obubi bwe nabulaba n'engeri gye naliko akenge ne nga ti alinza okulungiwa nga nze ndiko ekizibu tujja kukola musho endala mu nnaku y'emizigo omukazi okubyawo omanyeyo topiki ndala naye nga bassebo ne bannyabo mpisaawo kalango kange abani kojja kutegeeza nti olinga gwe bayisa paasi emabega tolinako yadde ettondo lya kabina bw'ogenda obanga jja ebbeere likulinga oluyi jangu tukuwe tutu olubuto omusajja baba luweweeta abanga agoye eŋŋano jangu tukuwe flat tami mwe abalina amabina aganyumira mu mpale bw'ogajjamu omusajja alaba ebikata jangu tukukoleko abasajja abeewolereza gambuze bwe ntyo si bwe ntera okubeera jangu tukuwa omuliro gwa battery ogwokya n'ente oli eyo kwegamba nga wenna mugaba olinga ntulege jangu tujjeko mugaba kebannafu abali eyo nga toweebwa abataweebwa oli mugazi nnyo leni 88 jangu tukuweka taiti naawe ayagala okumansula era nga bw'osammula essimu eri 0753 44 04 68 omusajja oli eyo ng'amaanyi g'ekisajja gakuggwako oba olina omukazi ayinamu akasente oba nga yakakuwa ne kafa jangu nkuwa eddagala jangu nkuwa empeke bagita manipolokwi oba akabinika ka mutwalo gumu gwokka omukazi oyo neba yakuwola miliyoni 2 ne zifa zonna agenda kusonyiwa ekiro kimu ng'omaze omutaggulula omubiri n'atuuka ku ntikko mwewale nnyo okgenda mu kisaawe nga temulina maanyi ga kisajja kubanga teri mukazi akkiriza nti oli mulwadde abakazi abawaka buli wobulwa amaanyi alowooza ova mu bwenzi faayo nnyo buli woobeera ekiro nga toli waka weekwate ka vidiyo omukazi omugende ndi wano mu bbaala kati nsimbula kati ndi mu woteeri kati ndi wano kubanga ogenda kulebera awaka
ne Rutu emwereme aloze nti obadde mbakazi so nonyeze eddagala libuze jankwe mani polokwi omukazi bano bakadama yakweza serezeze nyumba wazirya atuse ku airport funa mani polokwi agenda kusonyiwa agenda kugamba te nyumba detaliyo n'ekyo wakola tekiriyo nawe nezo zezira mukola tezimbe nyumba yange nomugati yinyabo naye mukazi amaze emyaka 2 ebweru akomyewo era batula omuliro tekuli enyumba yetu wagizimba ate olebera mulimu ate bannange nga tumaliriza amaanyi g'ekisajja gabulira ku bakazi abeeka omukazi oweeka tebamukoona Lutwezi omukazi oweeka tebamuweeweeta ntaddewo emitwalo aga omukazi owawaka ng'omaze mbufumba emyaka 5 8 nga bakyakuvuga safari njagala omukazi nga maze mbufumba emyaka 10 ng'emyaka tegiweze 6 nga bakuba kamu jankuwa emitwalo 5 emabega naawe okuba kamu nze sina mukazi waka Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.